Waiswa Mufumbiro amyuko omwogezi wa NUP mu studios naye amaze okubanga atwegattako sebo tukusanyukidde nange nsanyusa okubeera wano ku makya n'okuwuliriza firimu mukulu Rogers Mulindwa gyabadde annyonnyola n'okunyumirwa kwanyumirwa ebiri ku National Unity Platform ekyo nno mukitwebalize nti balina keen interest okugoberera whether mu bukyamu biki ebiri ku National Unity Platform, and that is what we are the platform. You must have focus on us because we set the pace. Okay, tutandikira. So nyumidwa nyama chagolwa lero naye nga tutandikirawo mwami Mpuga mwamulanze eki okola ki okumujja ku kifo kya leader of opposition abali takoze bulungi kikinyo. What's the problem? First and foremost, Honorable Mathias Mpuga, Deputy President Mukiffo cha National Unity Platform owa Central Region. Kakati gwe bw'ogamba nti eriyo any platform gy'omudisabusing okuba part of, then oba either tomanyi kye bayita protocol oba constitution ya National Unity Platform. Era oba oyogera byanjwanjwe. You cannot send in fact mu National Unity Platform tewali nkola ya dismissal. Mu National Unity Platform by the constitution newe yandibadde nga si deputy president by virtue of his office of leader of opposition atula ku the elders council. The elders council ye cracks apex of wisdom etterekero lyetwagenda okuteekamu abekulembeze baffe kubanga nekyagulanyi after 10 years of power in or out of power tajja kuba at the helm of the National Unity Platform, ajja kuba agenze mu the elders council, the apex of our National Unity Platform. So tolina lunaku na lumu woyinza kumuteekamu ebyo biboozi byempulira from dysfunctioned institutions nga babigerageranya ne National Unity Platform. That is our constitutional lineage and protocol. So tolina wantu wonna mu busobozi bwe mu bukozi bwe wenza mu dustbininga mu our constitutional hierarchy kubanga nkugambye nti already by virtue of his position he is constitutionally admissible to the other elders council. However, parliament by law gives power of the party tugende mu Luganda ewa obuyinza ekibiina ekiina babaka abangi okulonda tiimu yakyo. Mu tiimu yaffe eno gye tubadde naye emyaka 2 n'ekitundu ekoze bulungi rightly so, era ffe okugimakinga nti ekoze bulungi kati ye report gye tufunye n'okuva mu bannaffe bulijjo kungu tukulaba ng'okyaza abakulu abo ab'enjawulo nga baga nti ate kasookedde palamenti ebaawo eno nfunyo kungu obadde obakyaza katubaga ne palamenti eno nga kapiteeni ne tiimu yaffe esamba gusigwa bulijjo nga akawoowo kayitirira nga bakugamba akampuga akulembedde mu tiimu yes nga ffe bwe tubagamba akawoowo kayitirira nga kyenkugamba akawoowo omupiira omuwoomu kati omanyi oli nagambye nti wa physical education abimanyi ebyokuteeka in child kakati akawoowo okubanga tusobodde okukola ebintu bingi wakati mu kunyigirizibwa nga abantu abamu mwabo nga balaga nti ino palamenti tebalina basambi be baleeta naye our abilities bw'otunuulira tiimu yaffe yonna nga bwe twagirese. First of all, this is what they call realigning our team. Katono njagala kutegeera we are changing the armband ngoberera byogera mu Waiswa njagala kutegeera bulungi. Yes. So tiimu ebadde samba akawoowo n'enyumisa bwetyo mwe omupiira gukyali mu masekati. I want to assume nti temunnaba kutuuka gye mwagala kugenda. Captain ateeba asamba obulungi bwatyo ate gwe mujjamu atavuddemu. No, wali mu parliament nga leader of opposition tavuddemu kakati nakyo kankinyonyole kubanga mumubi abantu ensi
olukiiko olufuzi olwa parliament olukiiko kunga olufuzi olwa parliament mu mateeka ga parliament baluyita parliamentary commission. No, kitu kimanyi. Tugende mpola, genda mpola. Tugera ku lead of opposition. Ekifo kya leader of opposition. Kungu mpuliriza. Mpuliriza nnyo bulungi. Kuba kati gwe oli ku bifo. Ffe tuli ku team. Gwe oli ku individual. Ffe tuli mu kuzimba team. Tuli mu team okusinzira ku challenges ze tufacinga. Tuzimba ki? Team. Mu team yaffe mu parliamentary commission olukiiko olusembayo okusalawo parliament werwaningibwa Honorable Mathias Mpuga agenda kuzanya party nene nnyo. Amaanyi g'olukiiko olukanga kubulire nti mu NRA batuukanira egamba nti tubeerondere nga bagendawo kubanga be badetermininga welfare, be badetermininga parliamentary business, they are the custodian of parliamentary decorum. Okay? Yagenda okutukiikirira kubanga tumanyi bulungi nnyo nti his expertise, legal understanding ne teaching background emusobozesa bulungi nnyo okulondoola how rightly parliament is supposed to be run. Okay. However, mu tiimu eyo yennyini kwali era nga azanya namba eyo gyaweereddwa. However, ekikyusiddwa ye team captain. Senyonyi yazeka. Tiimu yemu naye team captain yakoze eki? Ne bagamba nti omupiira gukyuka gutya, formula baliwo baba bakozanya gwandobo tugukyusirira ko kunguto to papa mpo obudde bwe tugenda mukala tiimu ya owedda gwonyumya tiimu eno gye tuleese yemu bw'ogitunulira naye abazanyi be tukyusizza wa we balina okusamba tutya Joel abadde chairperson wa Kosasi Sport Clean mpulira Abogelela ku experience ye gobadde oli munnamawulire oba buli kiseera obuuza bannabyabufuzi kitegeeza you have some political maturity that you have grown behind the scenes of interviewing different politicians across the board and the economists and other people. You gain some expertise as a senior journalist. It should be absolutely disastrous nti omuntu nga gwe kati nti enkyaba kuma office ntoina experience ngobadde extremely explicit mu service as a journalist. Kakati omukulu ono mwena mummanyi Sport Clean mumukube mutochi ku byenguzi akakiiko kakosase buli duty gyaweereddwa agi overcomes meritlessly. His duty we yali mu mawulire experience ye over 20 years ekyokubiri his struggle for the common person tetandise leero he left our team captain. He left where you are and went to uncharted waters. I want to watamanyiddwa. Nagenda okuba n'amaanyi g'abantu nga tewali asavudde no mawulire avudde wano nga oli mukana akawewo kamanya akawano katakukumacha tokamanya obeeto nnyo bagwaka yakavaamu najja ku street era agenda ofuuka empinga ebisambi babiyuzizza tojjukira ojjukira bulungi nti bamuyuza ebisambi kungu it is important you agree with me when it is a fact abantu bamanye nti we on the same page yes kakati olwaleero bulungi nnyo asobodde bulungi nnyo okukulembera mu komiti okulaga obukulembeze. He has been the spokesperson from inception, both the people power movement and the national unity platform. Ekyokubiri to debunk byabadde ayogera it is wrong olwaleero ng'ogamba nti wabaddewo meeting ne bugumu soko tubulira akafuba akakogerwako akafubo akabaddemu mwami akagambibwa okubeera nkabadde mwami Kyagulanyi Honorable Segona Honorable Kivumbi n'abalala na Honorable Nambeshe kigambibwa nti bakubye ne ku mmeeza banambu abamu ne bavaayo nga si basanyufu ne decision yabadde takingiddwa ate meeting in national unity platform awukateyo national executive committee fengeri gye tutulamu tewabaawo na emmeeza yokka ebeeriwo tetuba na mmeeza kakati kyovula bangambye nti tulina abantu abatamanyi bemuwa opportunity okudiscussinga ebye-NUP nga babidiscuss lindako kyekabadde mukafuba uliriza so tugenda mpola tompapya nkubuulira mwami Waiswa tulina enkiiko ezitula listen olwo olukiiko olwondaze nalubaddemu eyo bagita national executive committee national executive lindako waliwo meeting eyabaddemu Honorable
Kivumbi, Honorable Segona, bano bonna si ba member ba National Executive Committee. Kakati era kyenkubulira kati kankunyonnyole. So kyabadde mu meeting tulina mu NUP twawa quasi powers, top leadership, heads of department ne parliamentary leadership balina okutuula okulaba how things are being run inter alia as an interlinkage between the secretariat and parliament, because we are all the same. Kakati olukiiko olwo lwatuula nga olunaku olwo lwe tulina okwannouncinga the new leader of opposition, but in consultation buli kintu kyokola okikola in consultation kuba tetulina nakyemalira. Bulijjo muba mutugamba nti balina nakyemalira nga tetuswadde nakuswala. In full view twakola invitation of the press ku kitebe kyaffe nga tujja ku addressinga the press by midday, and the meeting went up. The meetings, not even one, the meetings went up to 2. We are talking about olwaleero mwenna kimuwadde hours to come and discuss our lineup. Now you think if Sanyuka from the time we announced up to today it is the point of discussion, then there ought to have been more discussions about it. And thank God nti omukulembeze waffe magnanimously for the first time mume credit gye mwagala mumma, this is the first turnover of leader of opposition change. Guno gwe mulundi ogusoose nanti baga nti twasoma guno gwe mulundi ogusoose mu byafaayo by'ebyobufuzi bya Uganda historically okuva ebibiina we byatekebwawo mu 2005 ne ba establishinga official leader of opposition okuva Professor Genga Latigo, Nandala Mafabi, Winnie Kiza, Annual Awol, Wafula Ogutu. Omanyi animosity ebaddewo mu kukyusa ebifo ebyo. Era mwebe nnyini aba TV eno mwakastigating that the curtain was falling. The curtain yali egudde mu kukyusa obukulembeze. Give them the picture. Don't deny them the opportunity and the video. National Inter-Platform President consulting enkiiko kugamba ku byemeza bonna bafulumye ba addresses amawulire ng'abakulembeze mu kukanya mu consultation era baabo bonna ekifaananyi ekyo kyoba discussing anti bonna lindako. Let me define those people. Aba basatu, those are the deputy president. Mpuga is the deputy president. Yes. Eri kakakiiko katuula n'eri era ke kali akatuula eri kuba bo bakulembeze ezisaza. Okay. Every meeting they write. Muwamu ayinza tula mu lukiiko olwo. Well, katono nnyo nga sinajja, maybe Waiswa nga sinadde eno. Mwe mulindwa atugaye nti abalonza badayogera ku bantu nga agambye NEC ya NUP. You need to clarify. Tugamba seke. Is it seke NEC? I don't know. Mwami Nyanzi, Polia waliwo Dright babe ya nyono n'abalala. Omanyi mpulira nnyo okujeregerera okwo kw'abantu olw'okulowooza nti abantu balina level y'amaanyi. Okay? Ate nze ndowooza ekyo kirina okukoma. Bani abakola seke ya NUP? Sooka olindeko. Kubanga kyabujega nnyo oli okujja n'adimininga abantu. Napuza seke. Kakati ye Dwight aba yamugjawa. Tuwulira Nyanzi sebe muwulira lwaki ojja mu bantu n'obyowulira obuwulizi omugezi w'ekibiina gy'otya n'obuuze ekibuuzo bwe kityo kubanga NUP terina seeke mwe mugidiscussing nga temugimanyi. This is a national TV, National Unity Platform mu constitution yayo eri gazetted emyaka okuva mu 2004 oze kugidiscussingako wano ojojo byo kino kiri tomanyi terina seeke. Kati lwaki oba oyogera mu bantu terina seke? So temina seke ngano. We have the highest organ of our party is in administration is the National Executive Committee. The National Executive Committee ejiri wagulu the ejiri wagulu as per the old constitution has been the executive board. The executive board, after the executive board, then you have the entire Lindako. Katanti abantu bali mu balemesa okuyiga nemu abatamanyi obudde ate ne musobera kakati simazeeyo lwaki mba abantu sibabulira hairake ne bagiyiga kubanga mukiitinga bali abalabi nkugambye bw'ova ku nkiiko zaffe ziva eno yonna olukiiko olusalawo ebyo byonna baluta National Executive Committee. Dright talimu
already gwa kamera tu omanyi be baani abakulembeze mulekerawo okujeregerera abantu kubana mu ababajerega history wa mu bwe tumwogerako nga muga nti Waiswa boogera bubi kakati muddemu mbajerege tuogere na mu history wa bani bwe ngambye tuli ku show chovola abantu njagala nnyo abantu tubawe respect Red right ne muntu kubanga mu abageze nnyo oba abayekera abajja wano nga batemula abantu babaddewo emyaka 4 ogamba otya bana abantu kati omukulu mugambe abere ne control wano tetuli mu ghetto gwe tomanyi kintu kyonna tetuli mu ghetto kakati kyenyongedde okutegeera olwaleero ekinsanyusiza nti abo bennyini abalondebwa be batuula ne beerondamu kyobola emmeeza zadde zirina okukubwa bwebanga nek nga boogirabye nga bafuluma nti beebo kakati nga ate bagenze okulonda ebifo then automatically kikyosuubira nti balina okukuba emmeeza buli omu alina okugamba njagala nange njagala ekyo kinewunyisizaamu naye nze saagala kuwaana nnyo Senyonyi naye saagala era kumunafuya kuba naddera kikugambye dda nti nze emyaka is just a number oba ali 37 oba ali emeka omuntu asobola okukula omuwawa ate omuntu asobola okuva obutonga mugezi kati President Yoweri Museveni mu bulamu bwe ne bwakola emyaka 12 alina bangi abato bayinza okusinga okutegeera nga bali myaka 3 4 5 kati ekyo emyaka nze to meet nani issue naye emabegera tisiye yali omulungi ojjukira lumu speaker yavaayo ko ndoza mutandikwa y'omwaka guno n'alaga nti yali mwennyamivu olw'engeri kosasi gye yakolangamu emirimu n'agamba nti waliwo audited reports oba okuva auditor general nga 17 naye nga baali bakakolako nnyabwe eziti zokka n'agamba tubateekamu ssente nnyingi tubalabirira nnyo naye temukola kati kye tumusuubiramu nti bw'aba alinnye mu ntebe ennene ateekwa okubaako ebintu byakyusa kubanga nga bwe nkugambye ttiimu gyafunye yiye nti abantu abasinga oyinza okulowooza abeerondedde simanyi ani abadde deputy oba abadde lusakero ku kakiiko abantu bonna ababadde bamuli okumpi simulabyeko lusakero ndowooza nga kyeyalinga akakiiko naye era erinnya yalireese ne bamuwa ministry ya East African Community ekiraga nti abantu be bonna abalina ttiimu gy'alina ttiimu ye Lusakera akikirira abantu abasuka emitwalo buli muntu gwe yandibadde yekwasa nti kino tekijja kusoboka kino kijja kukola ki bonna babawadde katono nnyo bano walaga nti babalaze because abamu balowooza nti wawadde wagenda kubeerawo okusika omuguwa transiting okuva ku honorable Mpuga ogenda ku lead of opposition omujja akugamba nti it was done smoothly tewali buzibu bwonna kimu ekyokubiri abamu balowooza nti eno challenge gye muli nga ba NRM bwe mbanga mwogera nga demands zibaddewo eza peaceful transfer of power abantu nga baagala transition okuva ku muntu the person of Mr. Museveni etabaddewo in the last nearly 40 years bo ku leader wa opposition baga twakikoze and the situation is moving on well this seemed to be a challenge gye muli kakati tewali okusooka omuguwa okugusika gwabaddewo ekyo nkyogedde tibaasisa omuguwa era mu kulaba nga honorable zaake yadduse n'agafya 3 mu kulwana kuno nti ye DNA eya NUP bw'oba onoonya omuntu gwe bayita NUP ng'ogyeko nannyini ku kyetandikira addako abeera zaake kyova olaba minister for presidency minister for security babigasaawo deputy chief whip olwokuba nti yabadde potential candidate either okubeera leader of opposition oba okubeera chief whip kakati ebyo walaba nti okusika kwabaddewo omugwa mukulu n'agwe twala kino genda kino so there is no challenge mpulidde abantu bagamba nti ffe twakyusiza obuyinza bino ffe tubikoze bulijjo we are talking of level of RDCs nti RDC omujje Luweero n'omutwala ekayunga nze mukikola tuzze tugamba nti second obadde vice president alupo yaliko tuzze tugamba minister gundi ddako emabbali gundi jangu kakati nze sirabawo really an argument nti nupa ine kyamaanyi kyakoze we tuyinza okuyigira nze sikiraba kubanga singa bagambye bakoleyo akabesigye kale besigye ke yagamba nti nze
obwa president w'ekibiina mutadde mabbali olwaliro omubuuzo oliwa nti substantive mu butuufu bwe kati ye secretary w'okukunga abantu Rukungiri kakati naye ali mu kuwammaata bamunoonyeza bunoonyeza bwe bayinza omunyiga nekyo tewabaddewo kyamaanyi president waffe gwe boogerako oluvannyuma lwa myaka 5 tukomawo ne tukuba akalulu bannaffe bano ne beewusa mbu baatubbye twawangula akalulu just njogera ya kyana kito akalulu kajja Museveni n'akawangula era bwe batuwangudde wano e Kampala osanga nga batuwangudde nga ne meya bamututte nga n'abaka ba palamenti babatutte so nadde amanja akumaliriza nakano nti omusambi omulungi oli kwayogerako naga nti gundi musambi mulungi bwolaba mukyusizza ng'omanya ekigendererwa kya ttiimu eyo si kuwangula kikopo ttiimu enewangula ekikopo tekyusa basambi naye olwokuba bino ebintu omusajja bagamba nti Museveni akyaliwo tukwate tulyemu buli tukwate ne gundi alyemukko kati ensonga lwaki era obuwa teyali mulungi lwakuba ajja kugenda mu byemizannyo naye nze gaa nti obuwa era ate wayitawo nga yali topsicowalawo oza mulabnga yali topsicowalayo mu tournament webale zino enkyukakyuka ze twalabye especially ku kifo kya leader wa opposition nkyukakyuka eziri nomo eza bulijjo bawaliwo ekigendererwa ekikusike enkyukakyuka za bulijjo abaliwo ekigendererwa ekikusike tewali era oluusi ngenda neŋŋamba waliwo abantu abatera ekibiina kibadde kisanyufu n'emirimu gya honorable Mpuga niyo vyo nze tumi nze ng'omuntu ekibiina kya no tekibadde kubanga honorable their principal bwe yabadde ayogera alina ebigambo byayogedde mu luzungu Senyonyi asoose n'agamba nti mweraliikirivu olw'engatto zaalinyeemu nnene and nzikirizaganya naye 100 ku 100 nti engatto nnene waliwo byatajja kufuna Mpuga byabadde akola engeri diplomatic approach ye ku issues maturity n'ebirala naye kati Kyagulanyi bwe yazze n'amugamba nti oli mutuufu okweraliikirira naye ate njagala obeere mutuufu okuba omumativu nti weetooloddwa emikwano eno statement yabadde eraga nti mwami Kyagulanyi abadde tatunulira Mpuga nga mukwano gwe era n'agamba Senyonyi nti gwe weetooloddwa emikwano nekyo ekyo kikulaga nti babadde tebabisiima era mabega wali yavaayoko n'aboggolamuko I think this year oba around June naga nti tebitambula nga bibirina kutambula ngayagala bino ebyokkoona emmeeza n'okwekalakaasa era ojjukira nti Mpuga bwe yagirako waliwo yagamba Honorable Kivumbi kwatiramuko naye yali mu ggwanga Muwanga Kivumbi amale alagire ababaka bafulume ebweru abo ne bakuba engalo era Muwanga Kivumbi ne kimuleeta okulowooza nti agenda kubeera leader of opposition kyekiri kye nagambye ti ne ku listi abaddeko ababadde baagala ekifo ekyennyo naye ndowooza omukulu n'atamumatira nakyo embeera yonna ebaddewo ebadde eraga nti embeera badde tebakkaanya naye okujjako okunyumisa sho nti tunyumisa sho anti yogera ebibyo njogedde byange ate byenjogera byange mwami Waiswa bw'otunuulira decision emwakoze do you think it's the best for the opposition in parliament? Not even for the opposition, for the country. How? Kubanga ekisooka nkubuulizizza ng'obunafu bwa Joel obusangawo. He's been given the armband. Ekyokubiri, let for the benefit of the nation understand nti mu ttiimu yaffe gye twakyusizza mubaddemu omuntu nga Mapembuzi eyamala n'ajja n'atemula ababe bennyini era n'aba ng'akolagana ne General Museveni nakyemalira. Okay, ekyo tokimanyi mu ttiimu eyo yennyini mulimu okukyuka kwe tutaddemu nti olwaleero ku by'ensimbi minisita omupya gwagambye nti kifo kinene ye mwennyini ti kifo kiki kinene katukomyewo mulimu Honorable Ibrahim Semujunganda mu line up omubuusabuusa katonga omubuusabuusa ate kitegeeza ki mubaka wa parliament owakira municipality gwe bano abantu b'oyogerako bonafuya Bwana Mulindwa, these are members of parliament. They only nandibadde nze gwe balonze oba oyogera ku bya mikwano, but these are members of parliament. Constituency ya Joel gyoyogerako eri overload esuka abalonze emitwalo 10 ate y'omu ku ba MP mu eyo parliament abafuna return eri over 8 lindako because you don't demean people who have won elections and then you come to castigate them and play around with them nga gwe boyagala. Not when I am on set. Ekyo tekibaawo. Eyo blackmail tebeerawo. Gwenze nkugambye ku minzaani aje erinnya limu alikube ku meeza tuliweyinge.
ng'olina bannabanja nga ba prime minister nga walina Nsibambi walina Rukahana Rugunda ye mwenyini ajja n'agamba nti nange ebyenkulembera baddiguli nnyingi eyali mukama w'oyo Kasule Lumumba tebakwatagana ne prime minister we wawulira bye bakola nga bagenze mu America ng'ogamba nti eyo ttiimu nayo olemu okugitekako abasambi abalala ng'olina inept parliament kyemma mugamba nti twali twabayamba nga maybe Honorable Mpuga yabawane ku magezi how to run parliament nti mutya nti Joel ayinza obutagabawa mubere kati asimugere nti kino kye twetaaga Joel ayina diguli mu journalism. He's a graduate of journalism ate nga tabigase bugasi. Okay, Joel ayina degree in mateeka. He's an advocate of the courts of judicature of Uganda. Joel abadde spokesperson w'ekibiina kya People Power Movement ne National Unity Platform. Tukati tol Joel abadde boss wange gwomanyi ekitegeezo bera boss wange abadde bakyali boss wange kyentegeeza. Okay, tugenda mukumbula mu katono Waiswa wetudda but before that anyway waliwo abaga nti mubadde munenya ekitebe mubadde munenya Honorable Mpuga olw'okuba nti abadde a little bit diplomatic ebyo byakwata mpola ayagala nnyo decorum waliwo abagamba nti abadde diplomatic ekibadde kitatambula bulungi eri ekibiina kamwagala akomandinge kulinnya ku mmeeza kukuba ntebe mu parliament n'ebirala. Some people think that could maybe be the reason lwaki one of the reasons lwaki mwamujje mu kifo ekyo. How do you respond to such? It is kichamu kuba nkubuuziza nti ate diplomat nga abadde parliament ababaka ba parliament mwatuka n'ogamba nti enkiiko 15. No, this is recent. But it happened. Why do you give it a time frame? Chibadeo. Akoze step out maker. I have seen him numerously leading step outs of parliament okugamba nti fulume sigumu sebiri sesatu. But he also has abilities, of course. Nga we are endowed with human resource. Msajja muyivu. He has abilities to sit in any boardroom and win an argument. Your credit mujwe National Unity Platform. It has variety of everybody who can sit in and win an argument. Obunji bwaffe si musango. Top scorer in Brazil. In fact, he scored the goal that was bringing Brazil to the Cup final in 2002. But because a few mishaps, he was left behind against, in fact, even all the interests of Brazilians. But with the technical understanding of Felipe Scolari, Scolari brought Ronaldinho. Those who know football know that in 2002, Ronaldinho gave Brazil that historical free kick that led them later to the finals and taking the trophy. So what you should look at with National Unity Platform, one, he has not been substituted. He has only been reassigned as a very good lethal player, not only to wait and score, but also to become a creative scorer. Number 9 can turn into number 10. Nalabako era Cristiano Ronaldo uliriza. Nalabako kubanga omuntu oli abayagala munnyonnyole. Ate jajidde gye manyi. Nalabako Cristiano Ronaldo ng'ajja mu Manchester United ng'asamba namba 7. Amaliriza kati nga mutulisi wa magolo lera alina 5 mwezi asinze mu nsi yonna. So okugamba abasambi ng'omutendesi mulungi asobola okubakola ki okubakyusa. Hassan Mbiru yatandikanga 9 yamaliriza 10 nga tufunye Mamuliza dimuki eryolekedde shadow cabinet empya ng'ekulembeddwa mu Joro Senyonyi tubasuubiremu ki? Ku kimeeza ky'ebyobufuzi onoonya kyobasuubiramu era tokiraba. Mandate obuvunanyizibwa bw'okuweereza eggwanga bwatukwasibwanga NRM naye lwakuba nti musemateeka waffe kitukakatako wateeka okubeerawo oludda olwo oluvuganya. Naye tugenda okusookera ddala mu myaka gino tugenda kulaba okwongera okugugulana munda mu nuupu naddala mu bantu abali mu parliament. Wajja kubaawo okugugulana kubanga kkiriza oba gaana Waiswa ayinza obutakikkiriza ate kyayogera gwe mulimu gwe kyalina okukola naye waliwo abatali bamativu mu ndomo. Waliwo abatali bamativu. Ekyokubiri nti Honorable Senyonyi musuubira okumanya obuvunaanyizibwa bwe ne waalina okukoma. Bannamawulire oluusi ayinza okwagala ayinza okwerabira era nandisabye nnyo banguwe
okumujjako ekifo ky'okubeera omwogezi wa Nuupu bamulekere ekifo kya waggulu bakiwe Waiswa tayinza kubeera mwogezi wa Nuupu ekyo nkyogeredde wa tebayinza kimuwa era banaaba bakijje ku Senyonyi tusuubireyo omuntu omupya gwe bagenda okuwa ekifo naye yajja kusigala mu kifo kye nga deputy na of course ebirowoozo bingi bijja nkiwira naye bandikimuggyeko ye issue gye njagala okuleeta bakijje ku Honorable Senyonyi aleme ate kudde eno wansi kubanga yayogerera buli kimu naye kiri kye nagambye nti enkolagana ye n'ebiragiro kwagenda okukolera bigenda kuva magere era kyova olaba jjo ku Christmas bigenda kuva magere kyekiri kyo mukulu kyamugambye nti gweweebaze Katonda weetooloddwa emikwano era kyegamba nti mu bulamu bwange emyaka 2 n'emyezi 6 gyendabye sirabyeko Honorable Mathias Mpuga nga bakwataganye ne Kyagulanyi ne batwala Ssekukkulu mu bantu ba ghetto naye wakirabiddewo jjo okwagala okulaga nti oli tabadde wange nnyo nga ggwe bakwataganye babiri ne bagenda mu ghetto ne bagaba akawunga ku Ssekukkulu n'ente n'omuceere ekyo kyabadde abaka mu parliament nga NRM cabinet empyeno oba enkyukakyuka zino ziri threat gye muli ntezirina we zikwataganya naffe tewali bwa threat bwamu nti omuntu abadde threat eri NRM gwe bajjeewo kubanga Honorable Mathias Mpuga abadde amalidde obudde bungi mu kutaganjula police za government n'okuteekawo alternative yakolamu ekyo ekyana ekito kyali kimu bwe yateekawo national budget ye n'asoma budget ekyo kyokka kinalaba nti really ku level ye nali sikisuubira ate ekyandwadde kya muntu mulala tugenda kusoma budget eragewa naye bo kibayamba one nti okwongera okugezesa abakulembeze baabwe sewuunyiza nga bajjeeko Honorable Brenda Nabukenya ku Ministry of Education ne bagikwasa Joseph Sewungu Honorable ng'olabira ddala abadde minister atawulikika nako kubanga ne Luwera abamulabako kati batono naye nga tawulikika naye bwe baleese Sewungu nkakasa nti Sewungu ayinza okuvaayo naffe nga gavumenti njala tukkiriza oba tugaane tubaako bye tuyiga okuva mu bannaffe ab'opposition singa baba babireese mu ngeri ennungi. Mwami Waiswa respond mu dakiika 2 tumaliriza. Ekisooka okutegeeza NRA ekyatutte president ne Joel Nakawa si mu ghetto yokka naye abantu omuliro gwabookya ne bafiirayo wabiduku amanyi nti NRA tenaba kukimanya kuba bali bize mbirala naye abantu bafa era ne bafiirwa emaali yaabwe ya bukadde na bukadde so kyabadde important nekisangibwa nga kiri mu Nakawa West constituency ya Honorable Joel Senyonyi leader of government option era ne babanga ku Christmas twayitesitese ng'ekibiina era teyabaddeeka yabadde ne secretary general n'abakulembeze abalala b'e Nakawa omuli ne Mayor Mugamba ow'e Nakawa division so si kituufu nti nga bw'ayogera of course abamanyi president omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu bakimanyi bulungi nnyo nti aba n'omukwano na buli muntu ffe abamanyi tumanyi ate nga bwe ngambye nti bannayuganda mubakiitinga okumanya team leader of opposition ye Honorable Joel Senyonyi commissioner ye Honorable Mathias Mpuga chief whip captain wa team eyo yonna ye Honorable Nambeshe katoli bwanganta Honorable Nambeshe yabadde aganye nga ogana otyo obukozi bw'okoze kugamba olabira ddala nga n'oli abanyumisa mboozi nga batera okunyumya cause we set the pace ate balina okujja bali batinge babere bibogedde okuuma offices zaabwe chairman Kosase ye Honorable Medad Segona akali amaggwa chairman Park ye Muwanga Kivumbi kakati njagala gumbulire nkuganye tutwalisemu n'abapya already akulaze nti kati mutimu abadde ku kakiiko nga deputy wa government assurances ayina obukugu mu byenjigiriza ye mwennyini agambye nti oyo w'ebyenjigiriza gwe mwalesi naffe tweraliikiridde kakati ye bano abatono bamanyi baatidde naye alinde